fe obutafaananako balala tetukolera bya bufuzi mu nnyimbe oba mu bulwadde bw'abantu. Aboogera bennyini fe twabakyalirako nga balwadde ng'ebyaluwa biwedde. Era bwe mulizaayo clips, nze yafulumya eddoboozi erigamba nti eno enjovu gy'otambuza ogitambuliza mu kaveera, oyina omutta bagende bamujjanjabe. Ye nga teyagamba nti lwaki onsabidde obujjanjabi buno. Ojjukira nali nnyimiridde mu maaso ng'olanya ayimiridde emabega. Mwami Bobi Wine lwaki teyagamba mu kiseera ekyo nga bakamuta mu military nti lwaki onnwanirira ngende banzijjanjabe ate nga ndi mubaka waki wa parliament. Efitina enge obwerabize n'obulimba n'obukuusa ayinza okulaga ku bbaluwa medical board gye yamuwa mwami Bobi Wine ng'agenda mu America omujjanjaba. Yali mubaka wa parliament oba nedda? Leader opposition mu kiseera ekyo ye yawandiika oba nedda? Asobola otuwa ku bbaluwa gye yawandiika ng'ategeeza leader opposition ye yaliko tyagenda mu gundi mujjanjaba? Ninze mmanyi abaasonda baali bangi naye teyali mubaka. Naga nti tulabisa Segirinya, Segirinya yandibadde ategeera emitendera. Kale tukkiriza nti yali independent, asobola okutuwa ku bbaluwa gye yawandiikira medical board emukkirize ogenda okufuna specialized treatment mu America gye yagenda ng'awenyerera mu ngatto ezitowa kilo 8 n'atuula mu kagaali ati naga nti bagenda mujjanjaba mu America nti ensigo zaakutuse. Ne bannange Uganda eno mbo ensigo zabaluse era wetwogerera n'ekibumba bakyokyezza ababadde airabana singa okkako mu nsi muno n'olaba abaddu bo noga nti wuliriza omusajja ono. Naye bannayuganda bakujjukiza beerabira nnyo bamanyi nti Bobi Wine yagendako mu America okumujjanjaba ng'ali mu ngatto ya Timbaland naye ng'agamba okugulu kwamenjese sitowa kilo nga 10 kale sitowa kilo 5 teri mulwadde wa kigere. Kati aga Segirinya teyayise mitendera atuyambe buyambi atulage baluwa gye yawandiikira 1 medical board, 2 leader of opposition ye yaliwo, 3 n'ebyava mu kujjanjabibwa mu ddwaliro gye yali. Anti yagaye buli mubaka wa parliament evunaanyizibwa omujjanjaba naye yali mubaka. 4 atuwe parliament kwe yamusasulira biiru eyo. Tuggalewo debate eno. Yagambye ki? 1 procedure, 2 buli mubaka wa parliament emuvunaanyizibwako mukola ki? Omujjanjaba n'omusasulira ki? Atulage biiru ye parliament we yagisasulira. Yakayiga okwavula mu politics. He's confusing politics, music and everything. He thinks we are talking about fame. No, we are talking about saving a life. Tomorrow Segirinya ayinza obutaba mubaka wa parliament, but Segirinya remains my friend. Meaning I have the absolute right, whether Segirinya belongs to NUP or to FDC, to fight for his life. Kino tetuyinza kifuula kya byabufuzi. Naye munnaffe bw'aba ayagala okutowinga layini eyo gy'abadde azannya ey'obulimba n'obukuusa n'obuyaaye agizannyire ku balala. I'll dissect him segment by segment. Ng'ate sinnakwata ku biri agenda omwezi guno muwadde omwezi gumu oyinza kusiruwaza batategeera ne giba emyaka 3 gwe tokikkiriza nti oli mulimba. Bw'anaalinnya ebweru bajja mmukwata. Yakagendayo emirundi miyitirivu ne mu America yagendayo nadda nga tebamukutte. Kakati abantu tebeetaaga kuteeka ku minzaani ffe. Muteeke ku minzaani ebigambo by'omulimba. Baganda bagamba awerekera omulimba mutuuse paka ku mulyango. Kwe gayajja n'okuziika Kato ng'ali mu banaakola batya singa tebandaba wano. Kuba yatuuse okugamba kale nga bwe baakola Kato. Ne ŋŋamba kitegeeza ono okubeererawo banno kye kisinga okumuluma. Kati kino nkimugamba Sseruganda, sisobola kulekeraawo kuyamba muntu yenna azze kwekubira mulanga. Ate sijja kumubuuza kibiina ki kyavuddemu yadde wa ddiini ki oba wa ggwanga ki. Bwe mba nsobola nja kumuyamba ng'omuntu. Bwe nnaaba siina busobozi
nyina omukutu kwensobola okugenda neŋŋamba abantu mujje tudduukiriraani. Waliwo yagambye nti kale n'ogamba abanaku basonde. Sigambangako wabuwaze. Nabuuzizza Segirinya mu mukutu gwange nti bwe tugamba abantu bakuyambeko kikola, abantu bennyini ne baddamu ne bagamba tuyite tumuyambeko. Ndowooza ekyo kyamulumye nnyo. Era abantu ne bajja, nze nnyina akakadde, nnyina y'ataano, abalala bakyakuba. Bannaye mwebale nnyo, awerekera omulimba tumutuuse ku mulyango. Paalamenti yiino kati yagambye yayise maama wa Segirinya kuba kati lwe yakitegedde, era ne mukyala wa Segirinya bawandiikidde mbu bamufunire visa bagende bajjanjabe Segirinya. Nedda twagala ssente. Twagala ki? Twagala ssente zijjanjaba Segirinya. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati, okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Nsooka okwebaza abantu bonna abaavuddeyo Ssekinnoomu n'ewamu. Ekisooka abajja ku TikTok live yange gye nali nkola mu kulwanirira Oweekitiibwa Muhammad Segirinya, eddoboozi ly'ekawempe MP2 bikufa abakyamumanyi mu ezo titles, nti mwebale nnyo, mwebalire ddala Ssekinnoomu n'abantu mwenna abajjidde mu bibinja. Mwebale, obubaka bwe nnyina bungi nnyo okuva gye muli. Ne neebaza n'abantu mwenna abataddeyo omwoyo gwabwe okuvaayo ne mu recognizinga cause ya munnaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kakati ekisooka kanambulule ku nsonga zino bbiri. Segirinya mulwadde, tekiriiko kubuusabuusa. Muganda waffe mulwadde, ate mulwadde nnyo. Mulwadde nnyo. Mulwadde nnyo nkiddamu. Kunze yamulabyeko. Segirinya mulwadde nnyo. Era nga abasinga mulabye ku Segirinya muyinza n'obuteegomba kulya. Segirinya yantegeeza nti agenda kumujjanjaba lwe yagenda e Nairobi. Ne muganda wange nti onaamalako obwomu. Nangamba akannonye tiketi nsobola okwekubirako omulange wa sipiika nenfuna tiketi, era yagifuna. Naye nagaaka agende yeerwaneko kubanga paalamenti yali tennamaliriza nteekateeka za kumufunira ssente zimujjanjaba. Ye ng'alowooza ekintu kyalwadde kitono. Yatuuka eyo naga wano birabika biganye. In fact ekiseera ekyo nali ndi Germany. Nankubira naŋŋamba naye Mungu bw'anaaba ansobozesezza n'enzija eyo e Germany nsabira. Nataddeyo eri paalamenti n'engiwandiikira right to live ngende nfuna obujjanjabi. N'ebbaluwa ezo nzirina era ngenda kuzibawa. Kubanga nkooye abantu aboogera olwaleero nga bakuusa. Omuntu kitegeeza bw'aba afudde bantu bangi abasobola okumwogerako ebigambo eby'obulimba. Naye mmanyi mu mutima omwana oyo alumwa kuba oli n'agamba nti tebaamanya. Si kituufu. Ebbaluwa ziri wano. Era n'ebbaluwa eyasabira Segirinya visa, diplomatic note, yateekebwako omukono okuva mu ofisi ya clerk owa paalamenti. Ekyebuuzibwa, paalamenti yamanya oba teyamanya? Amazima gali nti yamanya. Kati paalamenti bw'eba etegedde, oli ayinza okubeerawo n'aga nti
akulira oludda oluvuganya teyategeera nti yategedde eggulo. Kankireka naye bantu mmwe mwekube mu bifuba, kubanga kati singa omuntu mufu singa bajja ne boogera emboozi endala, omanye omugenzi yali mukwano gwange ne bino yakola ki. Ekinjawula ku bantu abalala nze bwino owange mutereka. Kakati nawuliddeko n'abamu nga bavaayo bagamba nti ekibiina tekyategeera. Bino bye mbalambulira buli omu addeyo ng'abisoma. Segirinya okuva lwe yalwala awanika ku Facebook page ye ne ku TikTok page ye nti mulwadde, era ne mawulire ga Uganda bibadde bibeeramu. Mujjeeyo empapula z'amawulire eziyisiza wiiki ewedde, kye bagamba nti tebasoma mpapula z'amawulire. Era nze bwe nalaba omutwe gw'amawulire ogwali gugaa nti Segirinya anaatera okwetundako ebibye, kyenva mukubira ne mugaa Muhammad, ki ekiriwo ekirala ky'otannanga kati nfa. Naŋŋamba nti ŋŋenda mu operation naye bwe mba siina ssente tebagenda nakuntandika. Ne mugaa siriiwo ndi London naye kannoonye engeri gye nkutuusaako miliyoni mmeka? 5. Waakiri oyingira operation room bakuyambe tusooke tutaase obulamu, ebirala tunaakola ki? Nkomawo olw'eggulo ku live nali ku byange nga bwemumanya emikutu gyaffe egyo gimugatta abantu, kuba nze ŋŋenda eri abantu nenjogera nabo ng'omukulembeze, kuba buli muntu sekinnoomu oyinza obutamutuukako. Naye bantu ebirowoozo byabwe bingi nnyo n'ebyokusaba obuyambi babimpa nnyo nga ndi ku TikTok, abali ebweru n'abali eno, era nga baŋŋamba onalebo tuyambe leero oyogere ku NSSF. Si bwe guli nembaga nti ogw NSSF nja gwogerako nga nzize ku TikTok ne bwe naaba nzizeeyo mu house. Kati mba ntandika okwogera ku NSSF ndaba Segirinya naye aweereza invite me, ekitegeeza mpita nkole ki? Sinze yasaba oli okukola ki? Yeye yansaba nti mpita nkole ki? Guli omukutu gwange, bye ngukolerako byange. Era nkakasa mbakulembeze abatono abalina obudde obwogera n'abantu live ku mikutu eyo. Sigamba nti n'abalala tebakikola, mwendi mwavu. Tebwali bwe butyo Segirinya ng'ajja ng'atandika okuwa ebigambo bye. Ne mugamba kanzijeeyo ekkalaamu nkole ki? Mpandiike. Ebigambo bye yayogera bassebo ne bannyabo byali bibye. Kuba oli yalumwa. Nze nnyina abantu bangi bennyambye mu bulwadde ne mu bulamu abasobola okuwa obujulizi. Ne Segirinya oyo simulabye leero. Era neewuunya oli okuvaayo n'aga nti Segirinya waffe. Nuupu nga tennabaawo Segirinya teyaliiwo. Era teyaliiko babe. Era talina mikwano gye. Ntandika okulaba Segirinya nga mukubi wa simu ku redio. Segirinya n'abeera n'ebizibu nga tubiyitamu ffenna nga bwe tumuyamba eno n'eri. Ekya political party ya Segirinya tekinkwatako. Ekinkwatako ye mukwano gwange omulwadde. Era bw'aba mulwadde nkola buli kisoboka. Nze omuntu bw'ajja wano okuga nti honorable ndi mulwadde sisooka mubuuza mpozi oli wa kibiina ki? Oba oli wa ddiini ki? Oba oli wa ggwanga ki? No. Nze nziruukirira mu ki? Kati Segirinya bw'aba yabadde awuga yabadde abbira anoonya life jacket. Naye amaze ebbanga ng'akuba enduulu nga teri yadde avaayo kukola ki? Kino mukiwaako obujulizi. Mujjeeyo emirundi Segirinya gy'apositinze ku peegi ye nammwe TV. Ndowooza Spark eyo ebadde ekiteekako emirundi egyegoberegana. Baali bakozeeko press conference okyanukula. Naye Nsereko bwe yavuddeyo n'akyogerako olwo buli omu n'akola ki? Ekyo nno kyo nkyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala nti eddoboozi lyange we ndyogera libaako ettaffaali lye ligattako. Naye ne confidence n'obwesigwa bwe munnyinamu mmwe ng'abantu. Weewaawo kiraga nti abantu abamu bagejja omutima olw'okulaba ng'abantu bwe mba njogedde abawulira bangi ne bakisaamu n'ekitiibwa. Tebatwala bintu byange nga bya lusaago. Kuba omu yatuuse n'okugamba
nti Katolubwama abadde ayagala kukola Segirinya nga bwe yabeererawo Katolubwama nenga kwega eriyo nekyebe kyaluma nze okubeererawo muganda wange Kato kwega abaali bazze kuziika kakasa nti ddala obeererawo munno nemmanya nti efitina enge n'enkuubiiru zitambulira mu mitima gyabwe. Era Sseruganda omu yayimiridde n'agamba nti Nsereko lwaki ayagala ayambe Segirinya nti Segirinya agende ewa Museveni, omusajja afa. Mwayi Museveni bw'aba ayagala Segirinya amanye omusanga kuba maama wa Segirinya yakyogera lwatu nti bwenaaleemu asobola omugandetera ku mutabani wongoleki mulabeko. Era history alaga bulungi nti n'abaami abo aboogera ebigambo ebifaananako bwe bityo bagendanga ku lwale za Mwami Museveni ne bamuyimbira n'eza mukyala w'entungamu. Teyamalanga kukubira nze n'abagandetera Bobi Wine ajja nnyimbira. Era ne bwe basinkananga Sale eyo gye baaliranga ebintu byabwe ffe tetwalingayo, beetwalanga bokka. Nze nayawukana dda n'omukulu oyo mu 2013 ebyange biriko bwino paka bwe baatulopa mu Supreme Court. Naye nze simuweebuula okufaananako abalala, nzisa ekitiibwa mu bigambo byange byenjogera ne gwe mba mbituusaako. Naye kati wano wensi we twagala eraba ani omulimba. Omu n'agamba nti Nuupu chapter eyaffe eri eyo y'emujjanjaba ate n'ogamba nategedde eggulo. Who is fooling who? Olumu okusirika kyekimu ku byawula omuntu abadde alowoozebwa nti ategeera kuba tategeera. Bw'osirikamu bw'oti ekintu n'ofumiitiriza baga nti waakiri baleke kumanya ky'otegeera. Naye bw'ovaayo n'ogamba oli avaayo atya n'ayagala omwana okusinga maama we. Twali tulabyeko maama w'omwana akuba omwana n'ayagala okumutta, ate ensi n'evaayo n'edduukirira omwana. Naye kino si kye twogerako. Mu bulwadde buli omu gy'oli akudduukiridde yaba munno kuba oyinza okulinda banno n'otabalaba. Era omukulu yagambye omu Sseruganda nti lwaki tetugenda ne tukyogerera mu Parliament. Nabadde siriiwo at that immediate time, naye bwe mba mpeereddwa omukisa era nakyo nsobola okukyogeramu kuba naye yalingayo ng'abalala balwadde, wabula ekiteeso ebimu ku bitono byeyawaayo ko kyali kyakuggulawo bivulu bye. Munsibidde ebivulu, sipiika mbadde njagala baggulewo ebivulu byange. Kakati gye kuba Hansard weeri jayo yali ateesezza ki mundi naayinza ekyokulya ye ng'omuntu, naye eriyo abalala abatali. Kakati kino nkiddamu, nze okuyamba omuntu yenna nnyamba Munnayuganda, oba oli Musiraamu, oba oli Mukatuliki, oba oli Mupolisi, oba oli toyina ky'osinza, oba oli Muganda, oba oli Mutoolo, oba oli Mukiga, oba oli WNRM, oba WFDC, oba wa DP, oba toyina kibiina. When you come to me seeking help, my role is to first help you, ebirala tubigonjoola lulala. Nsaba bannamawulire mwekwate musituke mugende mulabe Segirinya. Abantu bakirabanga ng'ekyolubalaato. Nze kyasinga okunzijjayo nkubiremu amadi namuga waŋŋambe Kenya nti ojja kubimala. Kati ate bituuseewa. Kakati obawulira abamu nti twagaye tujja musasulira. Mubateeke kaaga, muddeeyo mubagaye tuweerezeeko kuze waakaweereza. Ojja kwekanga teziriiwo. Naye nga nabo bagamba nti tuwandiikira Parliament ate ddeyo mu medical board. Are you trying to say you're making Parliament do an illegality? Because can the medical board retrospectively approve your application? Meaning you want to do an illegality by backdating application? Wetabye mwabo abakola ebive byogamba nti byolwanisa okuvaawo. Kakati nzira kwekyo basebo ne banyabo. Segirinya bamusibako maaso ga mbuzi kumuliisa ki ngo.
ebbaluwa ngenda ziwa bannamawulire ziizo Segirinya ze yawandiika nga 19 July 2023. The Consular Visa Section, Embassy of the Republic of Germany. Reference, egamba request for entry visas to Germany. Honorable Muhammad Segirinya, Member of Parliament representing Kawempe North Division, Kampala District, and the holder of a service passport number C 0000513 is scheduled to travel to Germany for urgent medical treatment on the 28th of July. Honorable Segirinya will be accompanied by his medical assistant, attendant, MS Nakawoza Sara, holder of ordinary passport A, blah, blah, blah. Please assist them in securing the relevant entry visas. Natekako mukono Ekitul Felix for Clerk of Parliament. Chivinyo. Mbute bamanya. Diplomatic notice about visa kulwaba kunguba government. Efuluma. The Ministry of Foreign Affairs ewandikira government ya Germany ne embassy ng'egitegeeza Segirinya obulwadde bwe. Ya 28 July. Ayina okugenda okumutreatinga mumuwe visa ne personal assistant we. The ministry avails itself era negamba Honorable Segirinya will be traveling to Germany for urgent medical treatment scheduled on the 28th of July 2023. He will be accompanied by his personal assistants, holder of this. Costs related to their travel will be borne by the Parliament of Uganda. Diplomatic note, everyone. Kulul haqqu walau kana murra. Balinga aberi hasinga eri ku kibiina ne Parliament boogera obulimbo bwe bumu. Ate ne bamala ne bajja eno nti twogera. Segirinya followed the procedure basebo ne banyabo. Netayinza kubanga yali agenda kufa alinde medical board lwetuula eno oyulika bagamba nti ofa nene bagamba medical board etuula buli weeks 3. Kati mwali mulinde omwana w'abandi alinde weeks 3 era n'alaajana n'eddoboozi lya Segirinya omuntu omuli abadde terisobola kuwulikika n'engattako eryange. Mbeebaza abantu mwenna Ssekinnoomu n'ab'enjawulo olw'okuvaayo. Segirinya nga bannayuganda abalala tampangako ku muzindaalo kuyimba kuba yali muyimbi wa wansi ate kuffe nnyo ge mazima. Yali ayimba ne Master Parrot ng'akontrolinga ebyuma ye Mashajje ye DJ yafiira awe Nankulabye. Emmotoka bwe yeetomeramu n'ekutukamu emirundi 2 ku muti yo yatomera omuti oyo teyamuziika. Nze yatwala omulambo gwa Mashajje ne tumuziika eggombe ekyerimu. Kakati nzirayo ku ekyo kyoga nti muzindaalo kiyaguyina Mad Fox ye yabeeranga ku muzindaalo. Kati ne bw'oba oyagala okuddayo eyo mmenya omu ku omu. Awo abanene baaliwo ssebo. Abanene walingawo Mad Tiger oyo nga yaggalawo. Yali w'amaanyi nnyo era nga mugundiivu. Ng'Emperor Orlando bw'atuuka ffenna tutuula wansi. Abo abasajja baali b'amaanyi. N'abalala bangi nja kuboogerako. Naye gwe kidde gwe genda oyite gundi. Amooti ow'amalulu. Ajja. Ndowooza yabagamba n'olunaku lwe yasooka okujja. Yajja tamanyi na waanaasula. Ne muga abantu bonna bakuleseewo tugende weebaka ewaka. Kati kyenjagala okuluŋŋamya eri eggwanga. Biiru twagala ssente. Segirinya bamubanja ssente tebamubanja bajjanjabi. Twagala ki? Twagala ssente. Bwe muba mututte ku maama twagala nnyo agenda alabe ku mwana we. Nene bw'anaamulabako nga talina ssente. Kuba luli baali bamusaba ssente okumujjanjaba omulongoosa nga ze yeetaaga. Ze nayinawo 5 singa nayina zonna nandizimuwadde. Nye nange nayinawo 5 ne ntuulako ezo 5 ne nzimuwa.
muve mu bigambo okukola press conference zitagasa. Kwata kimu ogambe nnyinawo zino ze nnyongerako. Twagala ki? Twagala ssente, tetwagala bigambo. Twagala ki? Twagala ssente kati za kujjanjaba mulwadde. Twagala ssente. Musajja wattu obusente bwe yafuna yakolamu eddwaliro. Ne baligala, sirabangako kibiina nga kikoze press conference kudduukirira ddwaliro lye nti balizeewo. Twagala ssente, tetwagala mboozi kati. Mbi nnyo. Kuba mwamuwulira ye kennyini ye yeeyogere. Segirinya abaagala okamba siigira ekifaananyi. Segirinya bwe mwamulaba akenese. Akoza aggwawo Segirinya olabako heda mutwe kichwa peke yake. Segirinya sikini yonna tekyatunuulikikako. Bino bye mbagamba byalwatu naye abyogera. Era bw'omutunulako naawe emmere ekulema okulya. Mbaddidde mu Segirinya yasaba liivu eno mu Julaayi. Baategedde ddi nti press conference ekubwa ku lwa Segirinya nga Muhammad aze kwogera Nsereko. Muve mugundi bo bazajjamu byabufuzi. Siina tayimu y'ebyo kuba tayimu y'ebyo ejja. Kati bino si byabufuzi bya mmeeri, simanye mmeeri etuuse wano, simanye eryato, simanya gundi. Twagala ssente za kuyamba mulwadde. Kyova olaba Kato yali resolute. Kato was resolute. Ate yali alabira wala. He warned me against many things. Ekyo kankikomya. Naye bannaffe bajja n'emitima naye ng'emitima emibi gye bakwese emabega. Oli najja n'agaa yaziika Kato n'alaba onkuda aliranze okuziika muganda wange mu kitiibwa kye yandibaddemu nga taliiwo. N'okuba nga nsigaza obuvunaanyizibwa okukwata abaana be mbawanirire. If you can, gwe bw'oba weerabira ba comrades bo, ffe ne bwe tuba batono, we shall stick to ourselves. Era nnyina ye yagaye kaakati n'ogenda ne yali driver wa Honorable Kato n'omutwala e London. Kato yakinsaba mulamu. Era nakikoze okuonalinga ekyo. Nga bwe yaŋŋamba bw'ofunanga abaana bange batwalanga ne basoma. Nja kukikola inshallah Mungu ng'ampadde obusobozi. Bwe bunaaba bunnemye nja kuŋŋaanya mikwano gyange nakyo tukikole. We don't abandon our comrades just because we have political differences. No. Ate tetukonjera ba comrades baffe just because we have political goals to score. No. We stick to them. Nze nakola live obanga TV sigwoyita omukubi w'essimu. Basebo ne banjaba bali eyo yinza ga TikTok biba bitya. Maama atuddeeyo mu kyalo oteekako n'onyiga live n'ekuleeta. Bw'ogendako eri ne wabaayo agamba mpita taata mbeeko kye njogera ng'onyiga ku mutwe gwe ng'akola ki? Ng'avaayo. Segirinya ye yajja n'ayogera ebigambo bye ne biggwaayo. Did I invite Segirinya without his consent? Ekye nabagambye nti buli bw'osirika kiyinza okuyamba. Baabu we singa asigala ku bye bamuwandiikira abantu bayinza obutategeera nti tamanyi nnyo. Naye kati bwe yejjayo ayogere kakati atyo kati etteeka lyayogerako lyali ligamba nti omuntu bw'aba nga si mumativu gwokozesa imeji ye kyangu nnyo gy'okgenda n'akuwaabira. Tekyagaa nti tekikkirizibwa. Kakati Segirinya yeye yazze wange n'agamba nsaba njogereko. Kakati munnange bannaye muweerere nnyo abaana. Kale ekyo tekirina tteeka lyekimenya. Bw'aba aliwulira nti waliwo eririwo agende mu kooti yawaabe. Kati liri teyalitegeera ne kino kye twogerako tekye kuba liri etteeka terirwanisangako social media. Ligamba gikozese buki bulungi. Kakati ye najja olw'okuba afunayo obuzindaalo bwa press conference n'awoggana nti ono alwanyisa social media. No, you're wrong. I am a user of social media. Naye ŋŋamba
giteekeko bulungi. Toyinza kukwata nakayima n'oteekako image ye n'ogamba bassebo ne bannyabo ono omuwala yeetunda, kubanga ono akolera TV. The image rights ze oba oza abusinze ku TV, she becomes a lesser brand. Kyova olaba nti bakozesanga nnyo either abuse or character assassination we batalina content. Era kyova olaba nti TikTok batusaasire waabalema, kubanga eno TikTok oleeta content. Kakati bali babagiraga biboozibozi nga bamuyitako, naye kati eno TikTok oleeta content wo, naye sijja kukkiriza ogenda oggyeyo ekifaananyi ky'omwana oba tugeze wa Bobi Wine otandika omuwemula omuvume. Eryo etteeka lyange teryali ligamba. Gwe weerikodinge gwe kennyini weeteekeyo basiime ebibyo. Lwaki olandira ku mulala? Omukulu yapostinga kaawo n'agamba temufa ku bibiina mufe ku mazima. He is a very contradictory guy. Ebibiina tebiina makulu mufe ku ki? Kakati bwana ki bw'oyogerako? Siina gwe nkuba. Yogera ku ye, him. Tomu balkanizing. There are some brilliant guys in the National Unity Platform. Amazing. Abagezi, abali honest, abali real. But kiri kye babateekako tujja kuwemula, tujja kuwaayiriza, tujja mbubatyeyo. Nze ndi immune mpaayiriza ndeeta amazima. Obulimba bukeera amazima ne gakola ki? Ne gasookayo. So ebyo byebyo bo babadde balowooza kuba luli abadde ayita mu migongo gy'abantu okuwaayiriza. Kati ndowooza abantu bamugaye tulimbye nnyo baatutegedde, kati ye ne yejjira. Naye mu statement emu alimbye emirundi 3. Tulina Nuupu chapter ate nawulidde eggulo. Parliament tennategeera ate ebbaluwa ziizino. Segirinya teyaŋŋamba ate Segirinya wamutegedde otya? Ono alwanisa social media, but Segirinya kwe yayise muddeeyo ku peegi ya Segirinya. Kale katugambe nti social media empapula z'amawulire muzijjeeyo zibadde zoogera ku Segirinya for the past 2 weeks. Ate n'amala n'agamba twawandiikidde abakulembera mu Parliament. Ate n'amala n'agamba Mongo mubi nnyo. Ate yayina ekkalaamu. He's a very contradictory chap. Adde eno nadde eno nadde eno. Naye ekintu ekiri simple kiri kimu. Twagala ssente za kujjanjaba Segirinya. Bw'anaakomawo ebyobufuzi buddemu. Buli omu addemu eringa ttiimu. Omuzannyo omu ku munnaffe amenyese tuyimiriza omupiira buli omu n'adduka ku ki? Ku muzannyi. Kati nze nabadde nga leevu. Nagaye temuwulira nti waliwo amenyese n'enfuuwa firimbi. Kakati ate onazze ku leefu gw'ayagala okkuba endobo. Nkugambye buli awulidde nze nkakasa kazibe embase za Uganda eziri eyo zatuuse dda wali Segirinya. Nga tetunnamuleeta babadde bonna teboogera. Nimbye bonna babadde basiise omusajja avunda ggwawo. Nkiddamu si nti alwadde aggwawo, bassebo ne bannyabo Segirinya avunda ggwawo. Bo baga nti muyite mu procedure. Segirinya wandiikira ekibiina kikole ki? Kikole ki? The man needs help. He's drowning. He's dying. Bw'omutunulako toyagala nakulya. Bo babalaatiramu bubalaatizi. Byakayiga okwavula mu politics. He's confusing politics, music and everything. He thinks we are talking about fame. No, we are talking about saving a life. Tomorrow Segirinya ayinza obutaba mubaka wa Parliament. But Segirinya remains my friend. Meaning I have the absolute right, whether Segirinya belongs to NUP or to FDC, to fight for his life. Ze navuganya Yahweh. Wali owuliddeko nga njogera ku Yahweh? Yahweh is a good man. Eddie Yahweh is a very good man. He is a gentleman. Ate nammwe mukimanyi nti he is different. Naye kati ye ekyo kijja kimuvugira mu kutu. Naye omwana ono yayimbye oluyimba ye skin man.
ziri bbiri waga awage naye nga naffe eno twazalibwa kubalumya mitwe. Omwana oyo singa akatereezaamu awo twazalibwa kubazunza mitwe kuba tamanyi nakyagoba. Ogoba Museveni ave mu ntebe kuba omupiira sinza agulina. Kakati kanzije ngukwate tugobagane. Abaganda bagaba bagoba agukola ki? Kati nze agulina yagobe. Kwanze teyandiyogedde ku nze eyazze okuba enduulu nti bannange munnafaafa oba anenya abantu bayambye Segirinya. Yawuliddeyo agamba nti yabadde tayina kuba abakubye essimu ndi wano London zino zizino yagamba omusolo mungi. Nze yakola minority report ewakanya omusolo mungi ye yaliwa mbadde naye mu parliament ne lwe yaliyo teyawakanyako ku musolo okujjako gwa OTT ate si ku fulo naye yagenda ku street sebo kulwa katolu bwama parliament sente twazijjayo bujja ate nayo contribution yali ya mitwalo 2 ejja dola ng'omusajja bamubanja emitwalo 12 twayita mikwano gya era liri eddoboozi we namugaa nti sebo mukama wange nandige nagaawo obwana obwo ndowooza mujjukira eddoboozi togira kuba obwana ki tebuyina ki mazima. That guy was always visionary. Bujja kuvaayo mu kulangira si mu kuweesa mutima muki. So ne twekubakuba ne tuzinoonya ne tusasulira munnaffe kuba parliament zonna si ye yaziwaayo. No, twayita mu mikwano gyaffe era tubeebaza tetubakiikira luba naye ffe tetuli bakuusa tetulimba. Bw'oba otuyambye tuga nti agundi yakoze eki yatuyambye. No, tetulina obwo bukuusa bwabwe. Kati kyogamba singa baleeta consultant ng'agenda omujjanjaba w'NRM agamba ivuddemu kanfe oba agenda omuwa ebbaluwa ya medical board wa NUP. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.